Okuloota nga waliwo abantu ab'enjawulo nga babakuba empiso ya COVID kye ki? Oba singa oloota nga bakukuba empiso tugambe ng'olabika ng'omulwadde kye ki? Empiso kye ki? Era empiso ya COVID kye ki? Akati omukyalo ono yeddira Mamba era nga muzzukulu w'Abasese kubanga ab'Emmamba baava Ssese era nga bonna abasinga obungi basibuka mu Bemba Musota era nga bayina emmamba ez'enjawulo nga Gabunga, Nankere, Mamba Muguya, Mamba Enkerekere ye Nankere n'emmamba endala nnyingi. Akati omuzzukulu ono yeddira Mamba agambye nti yaloota nga waliwo abantu ab'enjawulo nga babakuba empiso ya COVID. Kakati nja kunnyonnyola bwe nti buli kirooto jjajja agenda okukikuwa ayina embeera gy'akyesigamyako gw'okusobola okukimanya era teri kirooto kijja kitalina makulu. Gwe kirooto ky'olaba wansi w'enjuba wano kirina amakulu, ne bw'oloota nga weegatta ne kitaawo era kirina amakulu. Oluusi ebirootolooto bye musirikira ate mwe mubeera emiramwa gy'ensonga za lubaale wammwe. Oyinza okuloota ekirooto n'okeera n'ogaa kino kya kisiru, n'oyogerako ekikunyumira, ekitakunyumidde n'okisirikira. Oyo nno olubaale era tayinza kutereera. Teri kirooto kye bakuwa nga tekirina nsonga zaakyo. Bayinza okukuwa ekirooto ng'olaba ekisolo kikweganziseeko kiri mu kulinnyira, tugambe oli mwana wa buwala, n'ogamba bino ebirooto eby'ekisirusiru byannonyeeko ki? Kyokka ekirooto ekyo kikulu nnyo era oyinza okukanga nga kikitambulirako obulamu bwo kubanga lubaale oyo aba avudde mu bwama wano n'adda mu kitundu kya Kaggwa Ensonyi era lubaale oyo ebitundu ebira oba olina okubimala. Ekitundu kyonna kyonna ekisonyiwaza mu bulamu bwo nga kizze mu birooto byo lazima oba olina okukisalira amagezi. Yoyo lubaale gwe bayita ow'entabaalo era nga lubaale oyo taggwera mu kaseera katono, aggwera akaseera kaneneko. Ekitundu eky'empiso ya COVID kye ki? COVID oli ayinza okugamba nti kirwadde ekifaanagana ssenyiga oba kirwadde ekifaanagana omuntu alwadde bissenyiga. Olina gyanaga nti ye ssenyiga omukambwe, nti obulwadde bwa ssenyiga bwani? Lubaale waba akufumbidde ekirootolooto ng'ekyo aba ategeeza ki? Musambwa ki oba oguba gukuwadde obubaka obwo? Ssenyiga musambwa gwa kiwanuka kwe gukulaga ssenyiga era abantu abategubwako ssenyiga ebiseera ebisinga obungi aba atuddemu akatuntundu kajjajjaffe kiwanuka. Musobola okubeera mu famire naye nga ggwe ssenyiga alondamu ggwe buli kaseera era n'obeera mu famire gwe n'olwala ssenyiga naye nga tomusiiga balala, kyokka ate omulala bw'akwatibwa ssenyiga ate ggwe oyanguyirwa omukwatibwa. Era bw'osanga abantu abatambulira mu mbeera eyo nga ssenyiga amukwatakwata nnyo, bw'asanga alwadde ssenyiga babeera babeewala nnyo. Kyokka ate eriyo abantu nga ne bw'omuliraana ng'olina ssenyiga waakiri amukwata n'amulumayo katono, naye omuntu aliko amaanyi ga kiwanuka ssenyiga bw'amukwata amuyisiza ddala bubi era ssenyiga oyo akulira ku sipiidi. Kiwanuka yakuloosa ssenyiga, kiwanuka yakuleetera okubeera nga ofeesafeesa mu famire eyo oba mu famire mwe muva.
Kiwanuka aba yabanja endiga n'atuuka n'akoowa. Ekisolo ekitaggwebwako ssenyiga n'eminyira kisolo ekiyitibwa endiga. Ebbanja ly'endiga bwe liba lyaliwo ne lituuka ne liyitako, ebiseera ebisinga obungi mubonaabona nnyo n'ebirwadde bya ssenyiga, era endiga eyo mumala giteeka ku luggya. Ekitundutundu ekyokulaba abantu be bakuba empiso za COVID kitwale nti mu buliwo tukugamba amazima gennyini ag'enkomeredde nti Kiwanuka ababanja mu famire, era ng'ekitundutundu ky'okukuba empiso kitundutundu kijjanjabi, kyokka empisa yeetegeeza ki? Obubaka buno obussizza mu katundu akampimpi naye ate bugazi nnyo, era bwe mba natandise kubukusomesa kisobola okutwala olunaku lulamba, naye nga nsomesa neetooloolera ku mpiso. Empiso mweso, COVID mweso, okitegedde? Kyokka kye ki? Empiso nga bagikuba abantu ab'enjawulo ya COVID naye ng'abantu bangi, kye ki? Abantu abangi mweso, empiso mweso, COVID mweso. COVID kitundutundu ekya ssenyiga omukambwe kisinziira mu bwa Kiwanuka yakuubaka obwo. Ekitundutundu eky'empiso ekyo tugenda kyogerako katono kubanga kiwanvu era kigazi. Empiso kitundutundu ekitudde mu maanyi aga Ssaalongo akubanja oba akutuddeko. Empiso kyokka empiso kye ki? Oba okukuba empiso kye ki? Ekitundutundu ky'abantu abangi be bajjanjaba be bakuba empiso ya COVID ab'enjawulo kye ki? Nti musamire omuwone, bangi bakubanja, bw'onooba omusamidde ojja kubawona. Bangi balwadde, bangi bakubanja. Bw'onooba osamidde lubaale, gwe wennyininyini okuvumulwako osooka kuvumula bali. Okuterera kw'abali gy'emirembe gyo. Bw'olootanga omukadde ng'akutte ku ttama, oba n'oloota omukadde ng'akaaba, oba n'oloota omukadde ng'ali bwereere, oba omulalu, oba omusajja nga yeeyambudde, kitegeeza nti abantu b'olootera mu kkowe eryo batudde mu ttundutundu ery'obujjajjaabwo. Kyokka ng'olina kusamira busamizi, gw'oloota nga mulalu n'omujja mu kitundutundu ky'obulalu n'afuuka omuntu, gw'oloota ng'ali bwereere n'omujja mu kitundutundu ky'obwereere n'omufuula ayambadde, gw'oloota ng'ali mu ddwaliro bamujjanjaba n'omujja mu kitundutundu ky'obulwadde n'omuzza mu kitundutundu eky'obulamu. Emyoyo egyo gyonna gyonna giba gifumbekeddemu ggwe. Buli lw'oloota ng'abantu abangi kitwale nti babeera batudde mu ggwe. Bw'obalootanga nga tebateredde oba nga babajjanjaba, gwe wennyini gw'obeera obanjibwa okutereeza obulamu bwo oba okusasula abantu abo bakuggyeko ekitundutundu ekirwadde. Abantu abangi nga babakuba empiso ya COVID, ekitundutundu ekyo kyonna kitudde mu ggwe. Lwana ojjanjabe obulamu bwo, lwana ojjanjabe abantu abo. Okubajjanjaba okuwona kwe kuwona kwo, okubajjanjaba okubatereeza kwe kutereera kwo. Emyoyo gy'olaba egijjanjabibwa gitudde mu ggwe. Bakulaga nti buli mwoyo we gutudde teguli mu mbeera nnungi. Emizimu tegiteredde, emisambwa tegiteredde, amayimbe tegateredde, olw'ensonga y'abajjajjammwe abaasuula lubaale oyo. Buli atateredde yenna abanja ggwe. Buli akuloosa nga mulwadde abanja ggwe, gwe musambwa. Buli akuloosa nga ali bwereere abanja ggwe. Buli akuloosa nga akwebaseeko abanja ggwe. Byonna bw'obigattagatta awamu, kye kintu kye bagamba nti omuntu alumwa lubaale aba mulwadde. Omuntu alumwa lubaale oyinza omusanga talina wamuluma, naye ng'ate ali mu kutereeza nsonga naye nga mulamu, nga tabanja ddwaliro tabanja ki.
nenga atagamba ntambuza nsonga nenga mulamu talina wamuluma. Ekitundutundu eky'obulwadde kitudde mu bwa mwoyo. Jjanjaba ekitundutundu bajjajja mu kye baalagajjalira. Gwe mulwadde, abalwadde be batalabika. Buli lw'otambuza ensonga oyina emyoyo mingi gy'ojjako embeera embi ey'obusibe, ey'okukaaba, ey'obutiti n'obujiji. Buli lw'olotanga abasajja nga bakuba bbulooka nga bakola nnyo nga bayita mu bujiji, ekitundutundu ekyo kibeera kibanjibwa ggwe. Okukuba bbulooka kuzimba, bbulooka ze zikola omusingi, okitegedde, ate zimala kuyita mu mbeera ya ttanuulu. Embeera ya ttanuulu ya kiwanuka. Embeera y'omusingi y'embeera y'okuzimba ensonga z'abajjajjaabo. Okuloota abantu abakola ennyo nga balima ne bakuloosa enkumbi, ennimiro, ebibanja, kitundutundu kyakkola. Bakuloosa bakuba bbulooka, kitundutundu kyakkola okukola okulima, okuttaanya oba okukola obusinziiro bw'ensonga zo oba omusingi ge mataffaali ago, otandike okuzimba ensonga z'abajjajjaabo. Kakati empiso ya COVID kiwanvu. Empiso ya COVID nga bagikuba abantu ab'enjawulo siyinza kukikunnyonnyolera wano, wabula bakulaga mu bulamu bwo nti toteredde, obulamu bubi, obulamu bwo bulwadde. Okitegedde, era ng'olina kukeera nkya n'otuukiriza ensonga z'abajjajjaabo n'osobola okuvumula ekitundutundu oba ettundutundu ly'emyoyo egikutuddeko. Kikulaze nti tegiteredde. Bwe giba tegiteredde nawe toteredde. Bw'oba olina akatundutundu akakozi ng'olina akalimo k'oliko, beera pulaana, weezimbe, sente zikolemu ebyamagezi. Kola ng'ofissa sente z'abajjajjaabo ezinaatereza ensonga ezo. Bw'onookola nga weemalira nnyo mu kugaba, ebiseera ebisinga obungi abooluganda babakubira n'akuyita mami, muzeeyi, oluusi omwagalwawo bw'aba akulabako akasente ng'oli mukyala n'akusuusuuta n'akuyita mami n'ayogera ebyegyo. Abakazi abamu emikwano gibatamiiza, okitegedde. Omusajja n'otandika n'okumugulira essaati, ebintu eby'enjawulo so ng'oli mukazi, naye nga lwakukuyita mami n'akuyita bebi, n'akuyita darling, n'akuyita hane, n'akuyita ebintu eby'enjawulo. Omusajja bw'akuwaana, omukazi aba ajja kumuteekamu ssente. Kale nno ofune amagezi agagoba enswera ku bbi, naddala mu nsonga zino ez'obujjajjaabo, kubanga zirabika zikudde ejjembe, osobole okuvumula ekitundutundu ky'obulamu bwo nga otereza ensonga z'abajjajjaabo. Gye bakoma okutereera naawe okutereera. Gy'okoma obbaloota nga balwadde, gwe mulwadde. Bw'obaloota bali mu ddwaliro babakuba empiso, abantu bangi ab'enjawulo, gwe mulwadde. Gwe olina okwevumula oba okuvumula ekitundutundu ky'otalaba. Bwe kinaaterera naawe otereere, bwe kinaaseka oseke, bwe kinaasanyuka osanyuke, ebintu eby'enjawulo. Kansuubire nti otegedde bulungi obubaka buno. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Nabuddu.